Channel media ko kyali omulungi ampuliriza newayo okubaweereza nebawayo okubawa buli kimu ekikwata ku Climax. Yes, olunaku olwaleero lwa Friday tuzzeeyo tugenda mu episode yaffe ey'okutaano. Akanyeebwa akamala dda okukwata emmese gye baali baagala ku Kamasu. Kati lwagala ki essaawa eno? Omulimo gulabika oba tegulabika? Y'omukulu William muze mumulabako mu nfunda nnyingi. Omukulu oyo ye Ahmed Lubowa nga mumanyi amanya ge director w'ekibiina ekya Romantic Entertainment gwe wenna atamumanyi. Aza kuzanyira mu series nnyingi naye nga mu kino ekifo eky'okufera n'okubeera omusajja omwavulunkupa atalina kyali naye nga ayagala nnyo kye bayita abakazi era n'okubabbaku ebyabwe. Bw'atyo bazze akizannya. Twamulabako wali mu kali amagwa, awo yali apepeya ne Diana Nabatanzi gwe yabba buli kimu n'akisaanyaawo. Ne tugenda ne tumulabako mu best friend nga Barina akabadde recently awo era yali azannya n'omukyala ono mukyala Bindeeba omu yekka bw'ati omukyala Rape gwe yali azannya naye mu ekyo ekifo. Tuzze kati tumulaba mu kano ke bayita Climax. Kambajjukizeemu nti Climax abeerayo ku Friday, Saturday ne Sunday okuva ssaawa 2:45. Promise abeerayo ku Saturday, Sunday, Monday ne Tuesday okuva ku ssaawa 2. Batenda abeerayo ku Wednesday, Thursday, Friday okuva ku ssaawa 3:30 wano ku Trust Films ne ku Bukedde TV1. The Boss abeerayo ku Friday, Saturday, Sunday okuva ku ssaawa 2 naye ye nga bamuteeka ku Romantic Channel. Tweyongerayo omukyala yagabye dda lwaguuga owa mukulu William nga tumanyi obuzannyo bwe, wabula William alabika talina kapya okusinziira ku kyendabye. Y'omukyala Jocelyn yamazidde okufuna message nti oweereddwa omulimo naye omukyala Kira yeebuuza nti lwaki nze sifunye message era akutte kubona alumba William mu office n'obukambwe obw'amaanyi. N'amugamba William leero mbuulira kiki ddala ekiri ku ground. William an item ye bw'alowooza kumba omusajja yali amuyitamu buyisi. Yes, mwe mwenna balowooza nti nosobola okwewaayo okugula boss tekiriyo mukwano. Olumu babayitamu buyisi beeyambisa bweyambisa. Tumulabyeko ng'akambuwadde amugamba William kiki naye nze nakuwa ebyalo byange nyina okubeera ku list kijja kita mikwano gyange negifuna messages ezifunye emirimu nga nze siriiko. They either get the jobs oba tebalina kufuna bwembanga sifunye ngenda kwanika. Bw'atyo bw'agambye William amugezazaako mu kumukakanya n'atandika okumugamba nze wabula embeera gyo giddemu enkwasiza n'ekitengo nze nantidde ye bannange nga wamumanyi obuzannyo bwe omusajja yenna omubbi abeera mwewombeefu. Amugambye nze nkwasiza n'ekitengo akakakanyiza kamaama kakeira nga bakutte ne mu ngalo amugamba munnange omulimo nze mulimo wendi bannange ensonyiwa byonna byolaba wano ze buli kimu kyonna nkirina nga bw'ogenda okubanga okalaba akazannyo kano kagoberere bulungi. Climax nze wendi okuwa reviews zonna okutandika ne episode eyaleero waliwo ebadde binkutekuttemu naye kaakano nzize buli kimu ngenda kuba nkikuwa. Tova ku Channel Media, keep subscribing mukwano kubanga buli kimu kijja. Epepa yiyo gy'abadde amugamba ku list kwoli naye agenza okebera ku list ng'omukyala Kira amugamba jimpe njirabe nti ate toliiko. N'agezaako okunoonyaako mu bitabo n'agezaako okumukwasa essimu nti ate kati wabi bino byonna ku ssimu kwebiri kyokka ng'amubuzaabuza. Bakyala bannange mwegendereza boss abalinganga bano, mwegendereza abasajja abafukuzi abalinga bano. Ebigendererwa oluusi byakutuyita mu buyisi bo ne bagenda n'ebyaffe oluusi ng'osigaza n'ebiwuka byabwe nga gw'olowooza. Channel Media beerako buli kimu kikyajja.